musooke muyimirizeko ku bikwekweta ebisolooza emisolo olw'ensonga nti embeera eri ku nnyanja Victoria etutwalaganyiza bubi nnyo ebbanga lino omubadde ekirwadde kya COVID ng'ate mubaddemu n'ekitta byennyanja kye tutategeera wa gye kyava. Maze ebbanga nga ngezaako okulwanirira okuba nga bannakenya abo ffe tetulina buyinza ng'abavubi abo bagaana okuvuba nga tukolera wamu, naye nabo tubeere n'obwenkanya okubanga nabo batuwa omusolo. Naye ffe ng'abatuuze abali wano eddolwe maama wange kyenjagala ove wano ng'otegedde nti amazzi ago ge tuvubiramu wakati waffe ne bannakenya bali amaato agayingira eno ewaffe gasinga n'obungi agali mu Namayingo district, naye ate nga tebawa musolo ogwo, naye atali munnansi ateekwa okuwa obukadde 2. Mwe mukole ebyammwe mubiiseewo sikulimba bannange kyemba nnyonnyola kituufu, naye okusinziira ne DFO yajja wano n'ambuuza naŋŋamba kyekitta ebyennyanja ne mugamba emyaka 35 gye n'akamala mu nnyanja kino sikirabanga. Natuuka ku nnyanja ne ngitunuulira bwe nti maama nga yonna empuuta y'ekkiro 2 gye nali sirabangako efudde. Tetunnamanya kyekiddako. Muzze twagala musolo tugenda gujja wa maama wange. Wasanga omusajja saa zino alina nga amaato 30 yasigaza abiri abagwa namubaddeyo kulima abagasuula awo ffe ng'abakozi baabwe n'okunola twateekadde nagenda kubba mbuzi z'abantu ku byalo. Bw'oteeka eryato lino rekodi eno tujja kugikwata tugitwala Entebbe. Kati ne bano aba Fisheries Protection Unit bategeere nti ono tali omwaka guno tagenda kuvuba, era tetujja kukubanja sente z'omwaka guno kubanga wamala okukola ki okwekubirira enduulu nti sigenda kukola ki kuvuba. Kati bw'otuusa ekiseera eky'okugenda okuvuba ng'oyagala kugenda kuvuba ng'ate oddamu owandiika bupya.